accountability za sente zingira mu kibiina the 3.1 billion eziva mu kakiiko ebyokulonda abaka ba parliament zeba wayo nga subscription, I don't know, is it subscription or something like that bagati accountability eriwa the other day abamu ku babaka botayagala njogereko bagati tuzze tusasula sente ziriwa batuwa accountability. Omwana Abaganda balina olugero lugamba Syria akulaga mubiri ayolesa Syria ayolesa mubiri kakati ebibiina bingi bibaddewo Baganda baffe bangi babadde mu opposition ng'enkola yemu amateeka ago tegazze nga NUPS ng'enkola yemu kubanga mu mateeka political parties oba ebibiina by'obufuzi bina okubeera funded. However tunula ungambi kuchembalira sente ezo zikola ki sebo twakabeera nga ffe tukulembera opposition emyaka 4 ne myaka ejena tuyina ekitebe gaggadde ndoza kye kisinga obunene mu Uganda myaka 4 NRM emyaka 4 tebasobola kukola gayadde room emu nfuna bulungi ffe tuyina ekitebe kiri massive tuyina essomero tuyina n'enteekateeka nyingi ate nga batukipinga under pressure kubanga sente zaffe esinga obungi zigenda mu kulabirira bantu baffe abalwadde okulabirira family zaabo bebatemudde abo bali mu makomera n'ebirala bingi nnyo era tuli basanyufu nnyo eri bannaffe abatuyambako kubanga ne sente ze tu receiving from parliament tesobola kumala bizibu betulina ebitutekebwako akagenderere buli obasiba abantu baffe beiro milioni 2 beiro sente bweziti so ne batukiping under pressure nti ffe tulinga charity group naye ogambye ku accountability tubaddeyo emyaka 4 banafe abamu 2 abamu ameka naye ate NRM myaka 4 ffe kikyo kye tulaga bo balaga ki angazi buze ekibuuzo ekirala gundi okay. Well bwe wali wakalonda honorable Mwanga Kivumi nga deputy president wo specifically wamu omulimu oba eddimu ly'okuwongera okunyweza enkolagana y'ekibiina ne kingdom ya Buganda wali otegeeza ki and how do you want him to do it in that case? Mbuza ki nali njagala akikola atya okusookera ddala nze ni Muganda nze Kyagulanyi Bagulanyi Ssentamu Mitembo ndi muzzukulu wa Kayiira ffe tukongojja Kabaka mu mulengera bulengezi ffe tumukwatako nenyumiriza mu culture yange naye ate nkulembera ekibiina eky'abaana Uganda ekirimu abateeso bakiga banyankole banubbi bakyoli bonna era twenkanankana ffenna naye nnyine waffe gyenva ne tulina deputy president buli region ya Uganda nga mwe muli ne Buganda twesanga nti gye buvudde twalina bannaffe kiringa boobeera ng'oyogereza omuwala naye nga muno ogwesiga akutwalireyo emesejjo ate bwatuuka ayogera bikuvunza nti waaye oli omulaba agambye bino ng'ate abyogera bikuvunza kati embeera gye twalimu titulina munaffe osindika message ennungi waka naye ate otuuka nga munno alina bigenderwa birala so twesanga nga abalina okutukiikirira embuga nga mwattu erinnya lyaffe baali onoona baatu misrepresentinga nga batufaananyiza ngaffe abalwanyisa obwakabaka so bwe twafuna deputy president omulala ate ky'omukisa omulungi nga yakulira ababaka bonna abava mu Buganda ne tumutuma omulimu ogwo kubanga nze wadde ndi wa wano mbeera bize ndi Arua ndi Koboko ndi Rwenzururu ndi wa twetoola Uganda yonna so twalina omutuma omulimu atuuse obubaka ever aturepresenting bulungi n'ekifaananyi kyaffe akipresenting bulungi nti wadde tuli bana Uganda era tuwa bana Uganda bonna ekitiibwa naye waffe naye tuwaayo ekitiibwa era kitulowooza Honorable Mwanga Kivumbi omulimu agwo agukoze bulungi nnyo.
Good. Nga tugenda mu kuwumulamu. Honorable, walabye nakulabye nga leader opposition ayanjula alternative budget priorities as opposition. Essira batugye nti baalitadde nnyo kulwanyisa obulyake n'obukenuzi. Assuming obadde omukulembeze w'eggwanga leero, how will you handle ensonga y'obulyake? Mwami Museveni yasuubiza mu 86 elimination, and I'm quoting what he said mu 10-point program, I think point number 7, that they will eliminate corruption. As we speak, that has not happened. Emyaka 40 Mwami Museveni yasuubiza tagenda kujjayo obulyake. Okusookera ddala nga sina kunnyonnyola kye tujja okukola, kuba tugendagenda mbuyinza kye tujja okukola si kye twandikoze naye kye tugenda okukola. Njagala omanyi obuzibu nti President Obote gye buvuddeko era ne mu constitution ya UPC yakiteekamu ba article number 7 oba kisimanyi, naye nga yeewaayo kuba ekizibu kya Uganda yaki diagnosinga n'agamba ekizibu kya Uganda bwe bwavu, obutamanya n'endwadde, ate nga yali mutuufu. Era ebigambo ebyo bisatu bye batambulirangako kulwanyisa bwavu, butamanya, ndwadde. Ne tulina omusajja mukulu omugezi ennyo bamuyita Muzeeyi Israel Mayengo. Olumu twali ku mukolo eyo nga omukolo gw'ekwebaza ogw'ekitiibwa Mulika, n'ayogera ebigambo bino wammanga. Yagamba nti ebizibu bya Uganda byalinga bwavu, butamanya na ndwadde. Naye kati olunaku lwa leero ekizibu kya Uganda kiri kimu, nguzi. Ate nga kituufu omanyi bagamba you can have 1000 problems until you have a health problem and then you have one problem. Oyinza okubeera n'ebizibu 1000 paka wobeera n'ekizibu ky'obulwadde, awo n'obeera ng'olina ekizibu kimu. Kati ekizibu kye tulina kya nguzi, kya bulyake, kya bukenuzi, kya bubbi. Ekyennaku tugiyita just nguzi, si just nguzi, buno bukenuzi, buno bubbi. Buno bubbi nti tebabbako bubbi bantu sente, wabula bababbako ebiseera byabwe by'omu maaso, bababbako obulamu bwabwe, bababbako emikisa gyabwe. Walwaliro mu Uganda batubbako buli mwaka trillioni 10. Nawulirizaako kavidiyo akamu mukyala Betty Kamya ke yakola ku TikTok ngayogera ku nguzi. Mukyala Betty Kamya ye kalisoliso wa gavumenti, naye nakunyonnyola nti wano mu Uganda tuli mu mbeera eno si lwakuba tewali sente. Nedda sente weeziri. Abaana basomera mu masomero ag'amavundu si lwakuba tewali sente. Malwayo tewali ddagala si lwakuba tewali sente. Enguudo zino tuvugira kumbi si lwakuba tewali sente. Abasawo, abasomesa, abasirikale n'abapoliisi basasulwa bubi, basulwa bubi si lwakuba tewali sente, naye olw'obubbi, olw'obukenuzi. Ate obukenuzi obwo nga bukolebwa abantu abatono ennyo, abantu 3.5. Abantu bano ka gurupu katono aketolodde Mwami Museveni ke kawamba ensi yaffe. Bano abalala abatawera na 35 be bakozesebwa. Mwe muli abo abakadeyideyi, mwe muli aboogezi, mwe muli ababakubira omudomo, etc. So oluvannyuma lw'okulaga ekizibu kye tulina, njagala okwanukula ekibuuzo kyo nti tuteeseteese kukola tutya. Okusookera ddala nze kamwa koogera nga nze nkulembera eggwanga lino, abali b'enguzi oba ababbi baba bagenda kwekaabira, kuba basigenda kuttira muntu ku liiso kabeere nga muyinako Oluganda, basigenda kuttira muntu ku liiso. Era bwe tujjawo enguzi, essente ezo ezibbibwa tuba tugenda zissa mu bintu bino wammanga. Okusooka tuba tugenda kukyusa obulamu bw'abakozi, kubanga twabagamba era tukyakimiddeko nti twagala tutumbule situle emisaala egy'abasirikale, abapoliisi n'ab'omu prisons, ba servicemen and women, at least atandikirwako omusaala gwina kuba gwakakadde. Twagala tuongeze emisaala gy'abasawo. Tuli mu mbeera eno kuba abasawo baffe tebasasulwa. Omusawo agamba asigenda agenda kuzaalisa, kangende nsooke ngende nsiga ebijanjaalo byange, kubanga wali esente zijja kujja oluvannyuma lwa myezi 4-5. Twagala abasawo baffe basasulwe bulungi, abasomesa baffe basasulwe bulungi. Ezo sente bwe ziri. Ekyokubiri, twagala okutereeza amakubo gaffe.